omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Bungereza ne Ireland, abalangira, abambejja, abakungu ba Ssaabasajja bonna abali wano, ababaka b'abataka, abakulu ab'obusolya nga bwe babanjudde bonna, bakitaffe mu Katonda be tulina wano, mikwano gya Buganda, naddala omukulu William Nsiko n'abakulu bozze nabo. Omukulu William Nsiko nja kukusaba oyimirireko abantu bakulabe. Omukulu William Nsiko oyo abeera mukoddomi waffe. Kyakoba kyenkoba, era bwe tubeera naye tuba kimanyi nti kyabazinga tuli naye wano. Sebo si bwe kuli? Twesimbiddala. Tulinawo ne bannaffe abalala nga bo tebava mu Buganda, naye ffe Ssaabasajja nga bw'atukubiriza buli muntu yenna akuŋŋaana naffe, atambulira wamu naffe, akkiririza mu Bwakabaka, tutambula naye era tumutwala nga mwannyinaffe era muganda waffe. Maama tusanze okulaba ennyambala erina kyeŋŋamba. Oyo baŋŋambye nti mukyala Anna Kabagambire, nnyabo tusanze okulaba. Nze ayimiridde mu maaso gammwe wano, nze Lawrence Omuyimba, nga ndi mutabani w'omugenzi Lawlio Jemba eyagalamizibwa e Lugonza mu Kannabulemu. Nsibuka mu luggya lwa Simon Bikopo Ssekyanja era nga naye yagalamizibwa e Lugonza mu Kannabulemu. Ndi muzzukulu wa Soke, ndi muzzukulu wa Kirugulu, ndi muzzukulu wa Mulinda Bizibu, ndi muzzukulu wa Kayoolo, era ndi muzzukulu wa Luwungula Njwenge. Tusibuka mu lunyiriri lwa Lusekera mu mutuba gwa Muganga Effunvu mu Mawokota, bwe tutyo tuva mu ssiga erya Ssenkungu Ekyanja mu Lumuli, era ng'ono yatuusa ku mukulu wa Kasolya Sebyoto Muwanga Kisoro, atuula e Bweza mu Busujju. N'olwekyo ndi musajja muganda atayongerwako. Oludda olwa mmange, maama anzaala ye Kevina Namayanja, ng'ono yali wa mutima Muyanja. N'olwekyo ku buuyi obwo mbeera muzzukulu wa Namugera Kakeeto Ebbaale. Kiba kya bulyazaamaanya okweyanjula n'otayanjula bwe wakise nabo oba bw'obeera nabo, kubanga bwe munsanga nga ngudde mu kkubo kiba kirumire mmanya bwe munaakubira. Omukadde oyo atudde mu maaso gange antunuulidde, ye Kagafumba mukyala Florence aba ayimirireko ndoza bamulabe. Ebisigadde tujja kubimanya, abaana mujja kubalaba, naye ng'omulimu gwa Ssaabasajja gwona gukola ki?
bukola kannange ng'obudde bwe tusigazizza obutono ebyange nja biyita mu bwangu ng'alemisa omumwa. Mu Luganda tulinayo enjogera yaffe egamba nti kyosiga kyokola ki? Kyosiga kyokungula. Ekindeesezza olugero luno bye bintu bye tutandika okulaba ne tutabissaako mulaka, tulowooza nti kinaayitawo, kumbe akawuka keeyongera okulya ati omuti namujinga ayongera okuwemmenta ekintu. Njagala okubuuza, ffenna wano twandyagadde abaana baffe babeera bawala bafumbirwe, abaana baffe babeera balenzi bawase. Naye gwe maama bw'obanga buli lwe muba mutudde awo kitaawe w'abaana omuyitambwa, nzija omwana ono aba yeekanga, omwana omuwala aga nsirina gafumbirwa mbwa. Gwe taata w'abaana bwe mubanga buli lwe mutudde awo maama w'abaana olagira ddala nti kyekizibu ekisembayo, oba omuyita kyonna kye wandyagadde, mutabaniwo oba omuwadde kyakulabirako nti era omwana oyo anaafaayo okugamba nti abannange okusinziira ku maama ne taata nga bwe mbalaba ebintu bino gye biri, kwegamba naye n'atandika okukikolerera. Ensonga lwaki mbaleetedde olugero olwo nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Bw'obanga olwaleero omwana tomwagazizza kukulaba ng'oli mufumbo, n'olwekyo ebyobufumbo naye tajja kukola ki? Tajja bitwala nga kikulu. Gwe naawe taata omwana bw'oba tomwagazizza nti omusajja bw'asajjakula afuna mukyala n'abeera naye ne bazaala abaana ne beezimba, omwana oyo buli lw'onootuula n'omulaga nti okubeera n'amaka kintu kizibu, ye omuntu ng'alabye okubeera wano, omwana agamba nti owange naye bwe naafuna omuzigo gwange mbeera eyo, ebya taata mbikola ki? Mbiraba. Kale n'olwekyo kyosiga kyokola ki? Awo nga tuvuddewo olugero olulala lugamba nti nnyini kigwa yakiweebuula. Abaganda tweweebudde era tukyeweebuula. Ebintu ebirala byonna tusobola obikyusa, amadiini tusobola okugavaamu ntudda malala, naye kyotasobola kukola kwe kukyuka n'obeera omutoolo oba omunyankole oba omusoka, osigala oli muki? Muganda. Kati n'olwekyo buli lwe boogera ku Baganda bw'oba okimanyi nti baakuwa erinnya ery'ekika, manya nti boogera ku ggwe. Ne bw'onoobeera kazindaalo wali nga gw'ovumirira, manya nti okola ki? Weevuma. Bali bonna abakutunuulira bagamba baabuwe. Si bwe guli? Kaakati n'olwekyo ebintu ebimu bigenda mu maaso nga ffe ffennyini tubiraba, naye ate ne twesuulirayo bwaki? Bwannaggamba. Waliwo akatambi nnaku ezo akaayita, njagala okukakuwonako kubanga kinkwatako. Twogera ku nnono. Ewaffe Buganda twanjula, naye waliwo eyateeka akatambi ku mikutu ng'atutegeeza nti mu mpombo omwo sijja kirumamu bateekamu ebintu ebiteetaagisa oba ebyenyaza. Njagala okubategeeza nti eyakola ekintu ekyo n'akyakikola, mwe muyinza okulowooza nti oba ali ku muzannyo.
abantu abamu bakola enteekateeka zaabwe nga za myaka 5 okuva wakyogeredde oba myaka 10. Njagala nkutegeeze nti omwana naddala bano abafa abali wano n'abali eka n'amanya nti abange bwe bito bwe birintira omukazi omuganda owamuwaawo tajja kumuwasa. Bannaye bannyinaffe n'abaana baffe bwe bataawasibwe baana baffe be tuzaala Abaganda, mwe mulowooza Obuganda bugenda kusigalawo? Bannyinaffe banaaba tebafunye balenzi babawasanga Baganda bajja kunoonya abasajja abalala. Bwe bananoonya abasajja abalala bajja kubazaalamu abaana. Abaana bano batandika okuba nti bayingidde mu Buganda bajjwa baffe. Ate n'omusajja olw'okuba yeekanze naye agenza afunye omukyala okuva mu ggwanga eddala, naye omanyi tutera okubaako obugambo bwe twogera ne twekubagiza kakesi omwana abeera n'ekika. Naye nkubuulira abakyala bano mbalaba, abakyala ku baana balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Omukyala asobola okukyayisa abaana n'oba nga nawali tojja kusobola kuyitamu, oba asobola omugamba nti kino kituufu oba kino kikyamu. Kakati kyaba akoze ekimu ku byo, oba omuyisiza bulungi n'akuteerayo akabega binaatereera. Bwe muba musula ku tebuukye era mujja kubimanya. Awo we najjiddeyo engero ezo ne bagamba nti nyini kiggwa yakikola ki? Yakiweebuula. Ebika tukuŋŋaanya olwaleero wano, ffe ng'Abaganda ekintu ekiyitibwa ebika ffenna mwe tusimba ne tulyoka tusobola okugguka eri baffe. N'olwekyo nja kubasaba bwe kituuka ku bika tukoma kumanya linnya lyokka. Abamu ku ffe tumanyi linnya. Mbadde nambika obuzaale wano tebyo wabugamba nti ebyo byonna ate nabyo wabijjawa. Olina okwewaayo n'omanya gwani. Olina okwewaayo n'omanya gwani. Ebyo nze nange nazaalibwa sibimanyi, naye nzize mbikola ki? Mbiyitamu kubanga binkwatako yenze. Era nze njagala okubategeeza nti bwe tubeera eyo mu mirimu gyaffe gye tukola NHS, bwe mba ngenda kukola presentation, omuzungu erinnya lyange n'atalituusa mugamba n'aliddamu. Nze muyimba, tompita kirala kyonna. Gwe tolowooza nze okwogera ekigambo Swazineggga nti kintu ekyanyanguyira, ng'ate n'engeri gye bakiwandiikamu ennukuta buli emu etunudde waayo. Nange neewaayo ne nsobola okuyiga ekigambo ekyo n'enkyatula n'okitegeera. Lwaki ennyingo 3 zikulema okwatula? Obwo bujoozi. Kale n'olwekyo tumanye eki kye tuli, tukiteekemu omuwendo. Ffe tetugenda kukyuka. Abakulu b'ebika oba ababaka be babanjulidde balina omulimu munene nnyo gwe bakola wano. Ate era tuwongera okubatuma, tujja kubasaba mubakwatireko. Ekyokugeza twateekawo nti buli kika kirina okuteeka ku akawunti y'olukiiko luno £10 zokka bwe ziti omwezi. Naye gyempitira eyo mpulira oluvuuvumu nga baga nti abazzukulu bagamba nti ate ezo zaaki mwagala kutanga kufuna za mafuta. Nedda, tetwagala za mafuta. Ebintu nga bino bwe tuba tubikola, olwaleero omukolo guno nga bwe mugulabye, waliwo n'abaabuuza nti £2 wakyaliyo omukolo gy'oyingira n'olya n'emmere. Bannaye emmere tetugiridde, ate tetuyingidde. Ekitegeeza tusobola okwekolamu omulimu buli kimu tukikola ki? Tukitambuza. N'olwekyo bannaffe baba bazze okubatuukirira, £10 mubayambe baleme kuzeetungula mu nsawo, kubanga nabo abakadde abawaka bajja kutuka okubuuza nti ez'ennyaanya ndi ani nazitadde mu kika, aga nti oti n'ekika kyo. Mpozzi ekirala kyenyiza okugattako y'enkulaakulana. Ebintu bingi oba mukama wange ayinza okuba nga ajja byogerako oluvannyuma. Buganda ekula, era Buganda olwaleero we twogerera erina bajeti oba embalirira esoba mu buwumbi 257.
budget mwagifuna oba muwulira kijja tujja jiwa ababaka b'abataka bagibatuuseeko obuwumbi 257 ze ssente ezikola ki ezisuubirwa okuyingira ate nga omwaka oguwedde zaali ndowooza obuwumbi nga 205 oba nga 3 naye nga zaafunibwa era emirimu gigenda mu maaso sebo bwe mbaseerabidde ndowooza buli ssaza kati Ssaabasajja yasalawo lijja kubeeramu eddwaliro era emirimu egyo gitandise okugenda mu maaso onnange mwe muleme kutuula awo kuwuliriza kino nakiri muleme okusoma ebigenda mu maaso enkulaakulana gyeri mpozi ate era njagala okubategeeza nti Jjajja Namwama gwe tukiikirira ye mubaka oba ye mutaka akiikirira olukiiko luli olw'abataka bonna yalukulira n'olwekyo yatuweerezza obubaka obwo olw'okuba bwa muggundu nze sigenda kubusoma wabula kyenja okukola buli omu nja kulaba nti abufuna ng'ayita mu bubaka we mumanye kiki kye yabagambye kubanga tetwagala bigambo kubireka wano yabyogedde byawedde nedda obubaka obwo mbulina wano yabutuweerezza era nja kulaba nti omubaka wammwe mumusisinkana n'asobola okukola okububasomera mpozi n'ekisembayo tuteekateeka tabamiruka w'abataka b'obusolya ng'ennaku z'omwezi 31 sebo gube yabeera muzigo mpozi muzigo kiki Desemba omwezi ogwokutaano era tugenda kubayita naye ku luno ndowooza ekisenge tugenda kugejjesaako sibe kiri kubanga abataka bennyini ab'obusolya tugenda kubayita bajje mubalabeko nga basibye n'ebifundikwa byabwe awatya kyono baakikubira engalo kale n'olwekyo ababaka bwe babatuukirira okubabuuza oba mwandyagadde omutaka owammwajje ow'endiga oba Ssaabalangira oba ow'enkerebwe bannange ow'emmamba mukwataganire wamu kubanga ebintu ebyo bibeeramu okulaba nti tusonda tiketi ya jjajja okujja engeri gy'abeerawo n'ebirala byonna kati n'olwekyo nsaba tukwataganire wamu bwe tunaba tukwataganidde wamu tewali kigenda kulema abakulu abo mubagondeze ku mulimu nga mmaliriza njagala okusooka okwebaliza ddala abaana baffe abasobodde okujja ne babeera wano naffe abaana abakoze kya ttendo abaana bambadde gomesi n'abalala bankubyako amawalo bye babadde baagala okutubuulira naye katusooke tuyite mu nteekateeka eno bwe tunaaba tufunye akadde banajja abamu baagala nti bamanye ebika byabwe ate nga basobola n'okutubuulira amasiga ge balina kale Ssaabasajja bw'anaaba asiimye oba oli awo omukulu MC anaatuwayo akadde ekintu ekyo nekigenda mu maaso era mu ngeri y'emu njagala okwagaliza buli omu ali wano Krismasi ennungi n'omwaka omujja bwe tuba tetuzire kulabagana naye buli omu bimubeerere bya mulembe njagala era okuddamu okwebaza bannaffe abazze ne basanyuka wamu naffe naye ate nga bo si baganda wabula nga bagamba nti ekikutte ku muganda naffe kikola ki kitukwatako kamalirize nga mbategeeza nti emmoto yaffe oba enjogera yaffe mu bika eri bweti abasinga kumwe mumanyi NATO bannaffe bano mubamanyi nga bwe bali moto yaabwe eri bweti nti an attack on one is an attack on all ako katundu namba 5 bakaagala nnyo era buli bakutunuulira bagamba nti ne bw'obonda banga ndi mujegajega bw'onkwatako dadi wali kitegera akati n'olwekyo buli lw'okwata ku kika kyaffe ekimu ffenna oba otukoze eki oba otutabadde bw'otabaala ekika kimu
ffenna oba tutabadde ebika mu birabye buli kimu bwe kyajjeeyo amaanyi gaakyo. N'ebigambo ebyo bakulu bannange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Bannange